Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Amanya nze Luswata Albert nga ndi munnamawulire ate ndi munnakatemba. Kati omuzeeyi yafa nga 26 October. Kati okyogerako okigwengako? Nze muzeeyi mu kwogera kwange ndabanga yandekanga mulekwa. Muzeeyi sibera mwerabira. Muzeeyi yankolera ebintu bingi bisobola okweberera buli lwembirooza mu mbeera eno ndabanga yandeka bubi. Bwe tudda mu midiya nzijukira olunaku olumu waliwo emisango gye twali tuzizza ku UCC eyo. Muzeeyi naye nga buli kifo ojjuka UCC biseera eringa ye gwekubira simu nti kati ono biseera bizinalinga programs director akola ebigenda ku mpewo naye nga buli kimu balina okunoonya oyani gwekikwatako. Muzeeyi yanseevinga nnyo wange kola booti kati kola booti ntukola booti naye nga ekintu kyanseevingako kyali kiyinza okuviiramu okuwa fayini yabukadde nga 10. Sirabanga y'omu boosi ayinza okukola ekintu ng'ekyo okulaba nga akuseevinze. Waliwo fayini gye baatukuba nga mu butuufu erinza okuba ejjira ku nze naye muzeeyi ng'asasula. Muzeeyi bwe tudda mu midiya yantaasa nnyo nga bw'okiwulira ekyo situla kimwerabirako. Kati saawa eno twogerera buli muntu yenna jjukira olunaku lwa saaviisi olwaleero nga buli mageza kujjaganya buli kimu kyonna kyatukafu olunaku lwetwasobola. Okyogerako ki ku bantu nga bano ddala nnyo ku abantu nga bano abaakola ki? Waliwo omusumba omu ayogedde ekigambo oba abadde abadde Seeka Omalo ayogedde nti musumba Yiga mu basumba bonna oba mu bantu bonna aba bannaddiini abaali tugenze batuvudde ku maaso tannafunayo omuntu alinga musumba Yiga. Nti musumba Yiga yamala almost wiiki nnamba tannakozekwe naye nga abantu bakulumuka bukulumusisi kukola ki kujja buli lunaku emisana n'ekiro. Mu butuufu tekibangawo ekintu ekyo kyandibadde kiraga abantu nti musumba ono eri wanjawulo nnyo oba mu bantu bonna bannaddiini abalala nga abatuvudde ku maaso. Ekyo tusobola kukyerabira tusobola kibuusa mu maaso. Kati tudde nga otudda ku bya kyaki waka omugezi engeri gyavaawo ebintu bya kyaki olibirako okigenga byo wamu ne TV kyaki oluli kiba kigigatanya ku TV waliwo improvement yonna eriwo? Kyaki yaweeri nti musumba Jengo Andrew akyagikwasaganya naye nga bwomanyi ebintu bya COVID nti muzeeyi yagenda okutuva ku maaso COVID yali yakoze ki eri etuuse mu ggwanga eri FMC ya COVID naye nga olaba nti lockdown zibaddewo kyaki tezikola ki nga tezikola. Kati era oyinza okola ddawo kyaki efunyemu ka setback efunye setback olwa nsonga za COVID. Sijja kwawukanya ku TV ne TV efunyemu setback naddala mu byenfuna olw'ensonga nti abantu abandibadde bayita business mu TV tebakyasobola kukola ki kujja basponsors nti oli bwogamba nti guno njala kusponsoringa program ABCD oba kulanga akasente kakoze ki kabuzeemu tewali ssente kyova nti embeera ya ssente ate nga njukira watali ssente n'omulimu gwa TV tegukola ki tegutama kitegeeza nti nawo akasente kakoze eki kaddiriddemuko naye nga zo service empeereza z'abantu okugeza nga programs ezimu zikyaliwo era abaana bagezezaawo kubanga bakola ki baziddukanya. Kati abamu bagamba mbu musumba afaako nnyo ku kyaki danyo TV. Kituufu kisoboka okuba nga waali ayinza okuba nga endowooza yeegamba nti anze kambeere ku TV amye ku kyaki TV efune management eyo ekola ki egiddukanya. Ekyo kiyinza okubawo naye nga sometimes abeerawo sinzaga nti oba afudde nnyo ku kyaki kituufu oba nga afudde nnyo ku kyaki kiyinza okuba nga ekiri kituufu naye nze ndowooza abibalansinze wadde nti TV neyina management yayo
yina general manager yina bani ba PD ba general manager Aisha so nze ni mu production anto bajja kyatunyumira TV nga bakugamba nti mu ssente zikoze eki yesisemuko naye mu mpeereza tujja tukyabweza lwakuba nti gamazi magali nti abantu oba audience yaffe yali eyaganya programu yakyo ife tewalabidde ate kati nejja eva ku mpewo so kitegeeza nti awo nawo audience eyeyagala nnyo ife tewalabidde yakolaki yasalika awo nyizo ga nti awo kale audience yinza okuba yakolaki yasala waliwo n'omuzannyo kale wavaako abantu bali baganya nnyo omuzannyo ebisisa omusajja omuloge nantondo mayemazazimane okubula woolaga abantu bali baganya obuzannyo ne bwavaako kalondoozi kituufu ye yali yavaako mpozi nokubirako namatu naye nga kalondoozi okuvaako kyava ku UCC okubanga yakolaki yatugamba nti eveeko naye kati nga namatuli olumu siringa era kalondoozi naye yasobola okuba nti yavaako olw'embeera ya ssente amanya tumaliriza wakati osimbako ku bantu abakulaba okusookera ddala neebaza abantu ababadde bampagira ebintu byenkola okimanyi nti maze ebbanga mu myaka nno zange ebiri nga sizannya musajja omuloge biwanvu naye buli wompitagama neza tugambe na sente kale kubanga muzanyi wendi nagizanyira woyitaga omusajja omuloge kitegeeza nti olaba kyampita omusajja omuloge at this time nalimu akutte naye nga mumaze emyaka ngeki ngaebiri nosanga naye nga siri musajja muloge this was art mayenzi katemba tena musoma simba na rolo gyenzannyo oba sikiti gyenkola ngigireyo ddala saagala kweyokoza nti oba neyekozakoza ano mba nyambala kalakito yenyinenyini eyo so naye nga ate nga omusajja omuloge musumba yega yayiya concept eyo ekintu kyo kimwebaza nti yanteako ettaffaali ku talenti yange kubanga nanga tisi ku talenti yange embeezaawo yakinteako ettaffaali eriri omusajja omuloge nange nenkikola era kisala muswaza nakijjayo kubanga era nkimwebaza nti musumba yakola ki yakimpa kati okyogerako kyakwakwatulaba musumba yiga nga tannafalasitani yaleka nga awanise ku nnyimba yanye za revival band iyo revival band ogyogerako okiyonga revival band bantu abo baali bayimbi balonze nesasika naye tulidde mama waffe nga atugamba ali mu nteekateeka okulaba nga azikomyawo maybe maaso awo ejja kudda naye katusabe mukama atuyambe esobole okudda kuba naffe twali tugyetaaga abaana bali bayimbi nabo basasikawe batyo omanyi ne music naye ate kati afuuse ensonga era nga bwegamire nga olaba ensonga za covid nti si revival band yokkayokka ne zi eagles zagenda zi golden zagenda osanga era mbeera ya covid esanga yabatwala oba ssente naye katusabe ndoza embeera bweneteera ya covid ne revival band nejja kudda ensibo amina. oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.